Singa omugenzi olanya teyafa teyandibadde speaker. Kyekyavaamu ekigambo nti accidental speaker. If we are cooperating, you come up to my bedroom. Okay? You remain in the compound. You don't come up to the bedroom. Regarding Honorable Mao, that's a different logic. Baleke balwane bagwegayangano nga temuli uwe olugero olw'Abaganda olwagerwa singa omuntu alaba waliwo abantu abali mu kulwana bwakakasa obulungi nti nno tekuli Muganda we wa kikakye oba wa Luganda lwe yenna ali wakati mu lutalo olwo agamba bugambi nti atobatawulula baleke balwane abanajja banemala eggayangano embeera nonno yandibanga eri mu kutuukira wakati wa speaker wa parliament y'eggwanga nyaffe Uganda wamu ne minister w'ensonga z'ebyamateeka omukulu Nobert Mao oluvannyuma lw'okuba nti ebigambo ebyayogeddwa olunaku lw'eggulo wali ekyankwanzi speaker Anita Among bwe yafunye omuzindaalo yakubye ku mutwe ng'ate gwakuba ku mutwe atudde awo tegeeza Nobert Mao honorable ngenda kubanga ebigambo bino mbikuwakanemu kanabbiri wabula newankubadde nga honorable Nobert Mao yadde asirise nga atawulira bwe yavudde awo ate obusagwa bwe yawandudde bangi bamugambye nti honorable Mao naawe manti. We do cooperate with different political parties, but the cooperation does not mean that if we are cooperating, you come up to my bedroom. Okay? You remain in the compound. You don't come up to the bedroom. And I am saying, you don't come to the bedroom. The bedroom this time around is the speakership. You cannot cooperate to the tune of the speakership. So in that case, some were asking us what do we wear on our swearing in. You go with your uniform. You are saying should we come and this one Ugambye baleke balwane bagwegayangano nga temuli uwo ebigambo ebyayogeddwa speaker honorable Anita Among yagambye nti nga bo bannakibiina ki NRM ekituufu bakolagana na buli muntu wabula n'agamba nti olw'okuba nti bo bakolagana na buli muntu tekikuleetera ate kujja kuleeta kamanyiroko kuyitawo otuuke ne mu kisenge wano nno yayogeredde n'agamba nti kati bw'oba ozze ng'okolagana naffe koma mu lujja totuyingira nnyo ate kutuuka mu kisenge wano nno yakyatulidde amazima amatuufu nti yabadde ayogera ku kifo ky'obwa sipiika n'agamba nti ekisenge kye njogerako wano mukwano gwange njogera ku nsonga y'obwa sipiika n'amugamba nti Nobert Mao okomye oba oyagala kusukka we wandikomye naye omulundi guno mukwano gwange toleeta jjogo akamanyiiro kasibe ku nkondo bakira ayogera bino nga honorable Nobert Mao atudde akutte peni n'olupapula yabadde alowooza ayinako byagenda okuwandika n'agamba lindako ono omukyala tali ku nze ebigambo bino byali mu kwogera tali mu kwogera ku nze Nobert Mao omumanyi bulungi ewali omuzindaalo ate asuulawo siteepu. I was actually shocked to see the holder of such a dignified office going to the gutters. First and foremost, I'm a guest of the national chairman of the NRM. I'm not an intruder. True, I don't belong to the NRM, but we have got a written cooperation agreement. Nobert Mao yabadde agamba nti agakatona mugulu okufiira mu kitooke kya Gonja yaguddewo n'ekigwo okuwulira omuntu ow'ekitiibwa bw'atyo ng'ava ku mulamwa ate nga yalina ezimu ku ofiisi ezisinga okubeera ennene ng'ey'obwa sipiika okutandika okuba ng'amwogerera ebigambo bwe bityo ate mu nkuyanja y'ababaka ababaddewo wano nno Nobert Mao yagambye nti akikkiriza bulungi nti kale ye si wa NRM wabula ate wano yabadde tazzeewo nga muntu afulukinze obufulukinze oba nti yeeyingizaawo bweyingiza yagambye nedda wano nabadde usebo ekifo nabadde siguddeewo bugwi era mukadde ke kamu agamba n'okugamba nti ye yabadde guest
oba yabadde mugenyi wa President Yoweri Kaguta Museveni nabwe kityo kyabadde kimugwana okubeera mu lukuŋŋaana luno. Now, to make a statement that for Nobert Mao, who is a leader of the Democratic Party and who is the Minister of Justice and Constitutional Affairs of the Republic of Uganda, to aspire to be Speaker of Parliament amounts to intruding or trespassing in the NRM bedroom. Surely, that is beneath the dignity of someone who holds the high office of Speaker. It is important to know that there are qualifications for Speaker of Parliament, and they have all the qualifications. But to be elected, you need the support of the majority of the members of Parliament, and the NRM has the majority. My only case is I should be on the short list. I should be vetted like any other aspirant. After all, I already sit in the cabinet, where I also sit by invitation, by appointment of the president. No, Honorable Nobert Mao ebyo byowulidde ayogera agamba nti sipiika okwogera ebigambo byayogedde nti Honorable Nobert Mao yayisiŋŋanyiza n'ava mu ddiiro n'ayingira paka mu kisenge kya NRM. Agamba nti kino kiba kiweebula sipiika era ekitiibwa kye aba akikakkanyiza nnyo okubeera ng'ayogera ku Nobert Mao mu ngeri efaananako bw'etyo. Nobert Mao agamba nti entebe y'obwa sipiika eriko ebisaanizo ebyetaagisa. Nabwe kityo ye nga Nobert Mao akimanyi bulungi ebitundu 14 waakyo nti ebyetaagisa bino abirina. Era agamba nti abirina butereevu. Wabula n'agamba nti oluvannyuma lw'okubeera nti ebisaanyizo abirina, waliwo ekyetaago ekimu ky'atalina, kyekyokubeera nti okulonda okufuuka sipiika at least engeri gye kiri nti NRM yeyina abamaka abangi mu Parliament, olina okukakasa nti obamatiza ne bakulonda. N'agamba nti ye kyasinga okubanga yeetaaga n'ensonga emu ku zo lwaki ali ekyankwanzi, agala at least bamuteeke ku lisiti y'abagenda okwesimbawo nga n'aba NRM basobola okubanga bamusongako olunwe olulungi. Era agambye nti ye atuula mu cabinet y'aba minisita, era nayo tatuulayo mu nsobi kubanga ye minisita wa justice oba ensonga z'ebyamateeka mu layini efaananako bw'etyo n'ekitongole ekiramuzi n'ebigwa mu kkowa eryo. Era ng'agamba ye nga Nobert Mao musajja eyalondebwa President Yoweri Kaguta Museveni, wabula ye si kyereeta. Now, that was not only bad politics, it was bad manners. The head of the family knows who invites. Actually, when I was young, there are many times I was forced to leave my bed for visitors, yet I was the child of the home. In our society, guests are highly respected, and anybody who insults a guest insults the host. So anybody who insults me, who has been invited by the president, who is also the national chairman of the NRM, is basically insulting the president of Uganda. I'm not an intruder. The Honorable Nobert Mao yannyonnyodde nti nno Honorable Speaker among kyeyakoze kiraga ebyobufuzi ebibi oba nti azannya ebyobufuzi ebibi. Wabula mbuli ate teyakomye kuzannya byabufuzi bibi, yagasseeko n'okubeera ne bad manners. Honorable Mao yagambye nti Honorable Speaker yalaze bad manners ez'ekika ekyawaggulu nga mukyo kyategeeza z'empisa embi. Honorable Mao agambye nti yewe yakulira ng'abaana abato bava ku buliri, omugenyi n'asobola okuba nga yeebaka ku buliri obwo. Wabula agamba nti kyewuunyisa nnyo ensangi zino ye Nobert Mao omugenyi okubanga yayisiddwa bw'atyo ekyankwanzi. Mukadde ke kamu agamba nti engeri gye kiri nti President Yoweri Kaguta Museveni yamuyita ekyankwanzi eno, agamba nti omuntu bw'ovuma omugenyi kitegeeza obeera ovumya oyo eyamuyise. Kana agamba nti okubeera nga Nobert Mao yayisiddwamu amaaso yakirabanga okubeera nga sipiika amaaso aba agayise izza mu president eyayita Nobert Mao.
Worse still, I was supposed to speak. But I don't mind that my name has been removed. I understand Andrew Mwenda's name was also removed, and a few other people. I really don't mind. I have many platforms. But this is a time-bound contest. And after the contest, we need each other to build our country. So I totally object to that kind of approach. That is beneath me. And that's why in my social media post, I responded by saying, you know, this is not just bad politics, it's bad manners. And I'm a guest of the national chairman on invitation. And anybody who insults me has insulted the person who has invited me. Honorable Nobert Mawa agattako nti yabadde alina n'okwogera. Era nga ku listi y'abantu ababadde balina okwogera ku mukolo guno ekyankwanzi yabaddeko. Wabula agamba nti mu lukwesikwesi baakoze buli kisoboka erinnya lye ne balijja ku listi era teyayogedde musajja wattu. N'agamba nti ne Andrew Mwenda y'omu ku babadde balina okwogera naye era naye ku pulogulaamu baamugyeko. Ola Nobert Mawa agamba nti bino byonna bya butaliimu. Agamba nti bino byonna bya butaliimu olw'ensonga emu bweti nti olubinkano olw'obwa sipiika we lunaggwa buli omu ajja kubanga yeetaaga munne yagalagaana. Kanabo ekito Nobert Mao n'agamba nti ebyo byonna sipiika byakoze abivumirira era yakyaziyita bad manners, empisa embi nti sipiika zaalina. But more importantly, she also knows where she came from. I think you would say that at least me, I'm a guest. Now, what about a refugee? There's a difference between a guest and a refugee. But for now, that's all I really want to say. Let us keep this thing clean. After all, the rules even forbid campaigning. What the rules encourage us to do is just to speak about our qualifications, which I have. But it is up to the head of the household. It is the father who knows his children. It is not another child who tells the father that these are our children or these are not our children. Who are you to tell your father who your brothers and sisters are? It is your father to tell you that this is your brother or this is your sister. So definitely that statement was beneath someone who holds such a high office. Extremely undignified, uncalled for, really gutter politics. Ambo bya Honorable Nobert Mao yagambye tajja kubanga asirika. Yagambye nti kale ye ekyankwanzi yagenzeeyo nga mugenyi. Wabula ate sipiika yaliyo nga abundabunda oba muyite refugee. Kye kigambo kye yakozesezza. Yagambye nti kale nze kale munnange ekyankwanzi mbaddewo nga mugenyi. Ne kati ate ye sipiika ali wano nga abundabunda. Kozi refugee kitegeeza kubundabunda. N'agamba nti sipiika amanyi bulungi wa gye yava. Kati naye teyali wa NRM okusooka. Eno yajjayo kunoonya bubudamu. Lwaki abampisa bwati? Nze kale omugenyi atazze kunoonya bubudamu. Ebigambo bino okubeera nga bisituka n'okubanga ebifuba katono bibugume bano kiva ku kintu kimu. Gye buvuddeko President Yoweri Kaguta Museveni yazzeemu nazza ebbugumu mu lwokaano lw'obwa sipiika. Ojja kujjukira nti NRM Central Executive Committee oba akakiiko akafuzi ak'okuntika aka NRM kaali kasalawo nti Speaker Anita Among wamu ne Deputy Speaker omukulu Honorable Thomas Tayebwa nti be bagenda okuddamu okuvuga ekisanja ekiddako. Ekisanja kiri ekiddako eky'emyaka emirala emeka 5. Wabula ate President gye buvuddeko yavuddeyo n'agamba nti kati kiri open era nakkiriza at least n'abalala abaagala okubbinkana ku kifo kino balaga obwagazi bwabwe n'okuba nti bateekayo omutima n'okweteekateeka ku lw'ekifo ky'obwa sipiika. Kati tension enkulu awo yandiba nti esinze okuba ng'eva n'okubeera nti Honorable Nobert Mao kimanyiddwa bulungi ndi musajja wa DP newankubadde nga minisita. Kati olutuula lwabadde lwa banna NRM. But ate n'oterabira nti wabaddewo
NRM leaning candidates. Honorable Mkulu CDF chechifaananyi ky'obadde olaba General Muhoozi Kainerugaba olunaku olwaleero kusoma 10 April mwaka 2026 avuddeyo ensonga n'agiyingiramu ensonga y'obwa sipiika. CDF General Muhoozi Kainerugaba akoze okusaba kwe eri Nobert Mao era amugambye nti I respectfully request my big brother Ladit Nobert Mao to not run for Speaker of Parliament. Please listen to your young brother. We can get better positions. General Muhoozi Kainerugaba olunaku olwaleero avuddeyo n'agamba Honorable Nobert Mao nti nkwegayiridde ssebo ekifo ky'obwa sipiika kyesonyiwe teweesimbawo kireke. Era General Muhoozi Kainerugaba n'amugamba nti nsaba ompulirize nganze mutoowo tusobola okufunirayo ebifo ebirala. We can get better positions. General Muhoozi Kainerugaba n'asuubiza Honorable Nobert Mao nti ekyo ekifo kiveeko tusobola kala at least okuyiyizayoko ne tukufunirayo ebifo ebiki ebirala. Ekyobwa sipiika n'osooka okiteeke bali kati tubadde tuli awo mukyala wa Honorable Nobert Mao omukyala oyo amanyiddwa nga Beatrice Mao ojja kujjukira nti yeesimbawoko ku bwa meeya obw'ekibuga Kampala akalulu akakaggwa n'ayanukula General Muhoozi Kainerugaba n'amugamba nti no other house needs fixing than Parliament of Uganda. Mukyala wa Nobert Mao ayanukudde General Muhoozi Kainerugaba n'amugamba nti ssebo wadde oli mu kugamba bba wange nti ekifo ky'obwa sipiika akiveeko nenjagala okutegeeza nti tewaliwo nnyumba mu Uganda yeetaaga kubeera nga egonjolwa okulongoosebwa n'okutereeza ng'ennyumba eya Parliament y'eggwanga lyaffe nyaffe Uganda. Ate jjukira Nobert Mao abeera na mukyala we Beatrice Mao. Kati omukyala bw'abanga ayogedde ekigambo bwe kityo obeera obuuza nti ekigambo kivuddewa. Esekeeza nti mukyala wa Nobert Mao ye tali si mwetegefu kulaba bbaawe ng'ava mu lwokaano lw'ekifo ky'obwa sipiika. Kati nno tubadde tuli awo General Muhoozi Kainerugaba oluvannyuma lw'ebigambo ebyo n'okubanga asabye Honorable Nobert Mao ekifo akyesonyiwe ate ne Muganda wa President Yoweri Kaguta Museveni naye gye yavudde n'abaako obubaka bwaweereza be baawo boolaba ono General Muhoozi Kainerugaba ono ali sayidi eno ye mukulu Toyota ono ng'abeera muganda wa President Yoweri Kaguta Museveni. Kati omukulu Toyota naye alina obubaka bwe yaweereza Honorable Nobert Mao. Obubaka buno still nga bwekuusa ku kifo kino kyennyini eky'obwa sipiika. Muganda wange entebe y'obwa sipiika enfuuse entebe. Sooka owulirize ebigambo ebyamuwandikiddwa omukulu Honorable Toyota Michael Kaguta ono ng'abeera muganda wa President Yoweri Kaguta Museveni. Yawandiise bw'ati. Yamugambye nti the corporation has already earned him a ministerial post and a seat in Parliament. That is quite significant. He should drop the DP card before he begins using this corporation as a stepping stone to pursue other positions. Kati muganda wa President Yoweri Kaguta Museveni ye asidinga na speaker Aneta Among. Era yagambye nti enkolagana Nobert Mao gy'alina ne NRM emusobozesezza okufuna ekifo ky'obwa minisita n'afuna n'ekifo mu Parliament. Kati Honorable omukulu Toyota muganda wa President Museveni ng'agamba nti ekyo kyokka kimala. Honorable Nobert Mao kale asooka akasuka eri kaadi ya DP ekibiina ki DP akisuulewo bw'abanga ayagala kubeera nga akozesa nkolagana gy'alina ne NRM okubeera nga afuna ogufo ogulala. Okawulidde bulungi. Kati muganda wa President Museveni omukulu Toyota Michael Kaguta naddamu n'agamba nti as the NRM will work hard and mobilize to secure strong numbers in Parliament for a clear purpose. Era walala n'agamba n'ogamba we can't risk the speakership on mere cooperation. Kati ng'omukulu Michael
Toyota Kaguta agamba nti bo tebasobola kukwata kifo kya bwa sipiika ne bamala gakiwaayo just olw'okuba nti oli akolagana nabo, olw'okuba nti alina enkolagana ne NRM. In fact, omukulu ono alina ke yawandiisa kala n'agamba nti as the NRM will work hard and mobilize to secure strong numbers in parliament for a clear purpose, nti bonga aba NRM bakola bukubirire okuba campaign n'okunoonya obuwagizi NRM efune ennamba eziwerako, nga kino bakikola olw'ebiruubirirwa ebiri kiriya. Kati waliwo kakwoti kano mu bimu ku bigambo Speaker Nobert, Honorable Mao ayagala obwa Speaker byayogedde, but it is quoted down here. Yagambye only the head of the family has the final word on who can access which room in the home. He doesn't need lectures from a recently adopted child. Nobert Mao ng'agamba nti omuntu akulira family, oba taata wa family yeye kalina ekigambo ekisembayo kwani asobola okuyingira ruumu ki mu nyumba. Nagamba nti omukulu taate wakati yeetaaga kumusomesa nga n'amusomesa mwana mujjana nnyina oba mubolereze just baamuleeta buleesi mu maka ago. Ebigambo ebyo Nobert Mao yabadde yanukula bigambo bya sipiika. Nobert Mao ng'agamba nti president ye nnyini maka nabwe kityo yalina ekigambo ekisembayo. So omwana just eyajja obuzzi mu maka talina lukusa lutandika kunnyonnyola mukulu kiki kyakukola na kiki kyakuleka. So that's a big statement. Nobert Mao trying to claim that, or not even trying, but nga akatiriza nti byonna nga bigenda mu maaso omuntu ajja okubanga aleeta oba awe ekigambo kye ekisembayo ajja kuba President Yoweri Kaguta Museveni. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso omuntu yandituddeawo ne yeebuuza nti naye Nobert Mao atuuka atya okubeera nga ali kyankwanzi. Munnange bankaluwa gy'olaba ku screen eddakiika eno y'ebbaluwa eyawandiikibwa era ne bagiwa Nobert Mao nga bamuyita abeereyo ekyankwanzi. So ebbaluwa eno yejjawo ebigambo biri ebyayogeddwa sipiika ebiraga nti Nobert Mao wano yafulukinze bufulukinze okubeerawo. In fact ebbaluwa eno nga yayitira ddala wali okuva mu NRM ate ne bagikopingirako ne national chairman nga ojja kujjukira national chairman yabeera President Yoweri Kaguta Museveni. Naye ng'omuntu eyagiteekako omukono ye Right Honorable Todong Richard Awanyi, Secretary General basaabawandiisi w'ekibiina ki National Resistance Movement, ng'automatically eraga bulazi ebitundu 10 ku kine waakyo nti Nobert Mao yayitibwa era teyali kyereeta. Kati ensonga nga bwe zitandise okuba nga zitunula, muganda wa President Museveni yagambye nti Nobert Mao ekifo kiveeko kyesonyiwe. General Muhoozi Kainerugaba olunaku olwaleero nga nakusoma 10 April 2026 naye ali mu kugamba nti ekifo Nobert Mao ekifo kyesonyiwe. Wabula ate president yeye yavuddeyo yavuddeyo ng'alaga nti ekifo kino wali mu kusooka baali bagambye nti kale tutemuko ku bigere, tutemu ku bigere tuwe Speaker Among ne Tayebwa. Kati ate era Honorable President Museveni yeke nyini nadamu n'agamba nti Wolan ekifo kati kibeere open again. So that is what happened, or that is what transpired yesterday at the NRM retreat in Kyankwanzi, the current Speaker of Uganda. In fact, ndabyekaawo
General Muhoozi kaine rugaba still ku mukutu gwe ngagamba nti I have had some people trying to equate me with Idi Amin. All I can say to that is that thank you. He wanted to kill all of us in the 1970s, but today his family are the greatest supporters. In the end, Jesus Christ wins. Ebya General Muhoozi Neta agambi handling in a very special way. I think sigala busigazi ku mukutu guno gwagaliwo kubanga kyoyina omumanya n'ebyolutalo lwa Iran bizeemu okusituka. General Muhoozi azzeemu okubanga abagukanate ku mukutu guno kwoyina okusigala nkugambye. Kale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 78 75 08. Ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba yemu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda, Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina. Gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi lyerinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel, mwebale kutulaba.